Omulungi ekumidde ku BBS Terefayina wano wennyini ndi n'omukulu okuva mu Khali Clothing. Weeyanjulira abatulaba. Nsanyusa okubalaba. Amanya gange bampita Seguya Alawi okuva mu Khali Clothing Kampala era nga ndi tailor, ndi mutunzi, tunga buli kimu kyonna kimu ekitungibwa masuuti byonna. Okay, from Seguya Alawi tujja tutya ate neefuuka Khali Clothing? Neefuuka Khali Clothing. Manyi Khali Clothing ekigambo nakiwulirako ne kinkwata. Ate nanoonyereza amakulu gaakyo nga balaga ekintu ekiri kaali mu Luswayiri tuyinza okugamba ekiri taafu kale ekintu ekirungi ennyo nga obulungi bwakyo bungi. So kali naffe tubakolera amasuuti nga obulungi bwago bw'amaanyi nnyo. Alright, so waliwo n'ekigambo ekirala ky'okozesa ekya the moving brand. Kijja kityo okubeerawo bwe kityo kwegamba brand teri wamu etambula. Anti brand yaffe kusanga wonna wooli tekaluubiriza oba tosobodde kujja wano kusanga wonna wooli oba ku office oba waka yola twagituma moving brand wonna wooli. Bakusanga wonna wooli. Okay, so mu bintu byonna ebyenjawulo abantu bye bakola abaami n'abakyala wava ku kino ogamba nti nze kambeere ku masuuti kanyambaze abaami bokka. Abaami najja nga bikola byonna naye nalaba nga kino kyensinga okumanya okusinga ku kyabakyala. So n'abakyala nafuna omuntu abakolera naye nze mainly I specialize in men's outfits. Okay. Suit erabikira ddala obulungi eri perfect kiki yandibaddeko? Essuuti ennungi tutandikira ndowooza ku material agulibwa. Tutandikira ku kupima, n'opima nga omuntu omupima bulungi perfectly n'okonfaminga buli kimu n'olonda material mulungi then n'olonda n'ebikolwa ebirungi kutandikira ku padding, kutandikira ku lining, material yennyini alina obba nga mulungi bingi ebijjayo essuuti ennungi. Amapeesa galina obba nga gamakinga, accessories zino makinga, the tie, the what, yeah. Okay, oyina kyoyogeddeko nti okupima kwetaagisa kwe kumu ku ebyo ebimaking essuuti obbeera ennungi. Bw'oba onaakolera omwami essuuti before ki by'opima? Anaakolera omwami essuuti byonna bye tupima bingi naye kamenyeko ebimu ku biri vital ebyamakulu ennyo ebitalina ssubwa. Omwami olina omupima kaaba ye shoulder, kubanga essuuti etuula ku shoulder. Olina omupima obwanvu bw'omukono ye sleeve length oba arm length. Olina omupima bicep kanyama ye essuuti terina bbanga emukwata. Olina omupima ekifuba kye osobola okukiyita bust. Olina omupima olubuto lwe. Olina omupima ekiwato, ebisambi, obuwanvu, hips. Kisinzira n'omuntu gw'okolera abantu nga banene nnyo aliwo n'abalala nga size ntono. So kati olina okwegendereza ng'omupima. Okay. Oyina kyoyogeddeko ekya padding and lining. Omuntu ali ku BBS ebyo tabimanyi bigamba awulira bipya kitegeeza ki ekyo kya padding and lining? Padding yono gwe tuteeka wano tumuteeka mu shoulder. Ekoti nebanga etuulako bulungi. Then ekya lining yono abeera munda. Nabeera munda mu suit lining. Abeeramu ebika ebyenjawulo. So nteekawo ekifaananyi ky'oba oyagala erinnya lyo. Kintu ng'oba okiwanise. Kyonna ky'oba oyagala kitukola. Nga tuvudde ku ki ekikufuula essuuti obeera essuuti ey'akabi twandyagadde okumanya tulina ebika by'amasuuti bimeka y'osanga oli awo gw'ofokasinga ku bika bimeka? Amasuuti go sisosola kika buli kika nkikola kutandikira ku normal suits waliyo one button wabaawo two button wabayo one cut ne two cut kisinzira omuntu kyayagala. Then ne wabeerawo double breast amapeesa ey'ebikka bweti ne wabeerawo kawunda suit eyina ensawo kuno ne wabaawo safari suit ne wabaawo sequin suit ne wabaawo tuxedo ze batera okwambala nnyo ku mbaga ezibaako kagundi wano ka velvet. Either velvet oba satin. Ne wabaawo ebika bingi nnyo sequin masamasa bwetyo egamba ebika bingi ate sisosola. Omuntu kyena kyayagala kyemukolera. Gwe ng'omuntu yali yakozeeko okugana amasuuti gonna eriwo esinga okwanguyira gy'ogamba nti eyo n'okuba budde bwagikola eyo yennyanguyira. Kati ife kati nno twazimba system wano sikola nze kati na system y'abantu bangi. So n'oba weetaaga kikaaki oba kikaaki ebejja kuggwa mu budde bw'oyagala.
Okay. Newankubadde nga oyina like system eri behind wa buli kimu mu buli kintu omuntu kyakola wabaawo part gy'agamba nti eno ekalubamuko oba kino si kya buli omuntu akikola part ki ku suuti oba ku kooti gy'olaba nti eyo yo omuntu bw'agikola neevaayo obulungi aba ategeera ebintu by'essuuti. Kati essuuti kasita omuntu akomola obulungi naye essuuti tutandikira mu kukomola. Kati kasita omuntu akomola nga byakomodde birungi teeza essuuti agimanyi. Okutungako tekuba nnyo kuzibu naye okukomola kubanga mistake gy'okola ng'okomola ne wali ebejja kweraga. Mukomola tuba tukomola side ki? So mukomola tukomola body ne tujawula ne tukomola emikono ne tujawula. So essuuti tebeera namba tugigatta bugasi. Tukomola ebitundu ebyenjawulo ne tukomola body facing n'ekyemabega ne tukikomola then n'emikono ne tugikomola lwabuyo enyabo. Kwegamba mugatta butundu tundu. Tugatta. So ne tukomola ne tugaba tukomodde body yayo kifuba lubuto bino shoulder ne tugimala. Then ne tukwata emikono ne tugiteeka ebbali. Ne tukwata kola nayo ebeera bbali then tuzigatta bugasi. Alright, tukulabye ng'okolako ne ba celebrities ab'enjawulo waliwo buno bw'otera okukolera edikenzo obo babuyita batya kabanga akali simple kaba tekalaganya obwa seriousness kabanga akali formal kabanga akali casual kabaawo wakati obo tubuyita batya? Kati obo tubuyita abamu babuyita bu kaftans, abalala babuyita bu African wear, abalala babuyita bu Nigerian wear, kisinziira gwe kyo ekikwanguyira naye nga basinga babuyita bu kaftans. Kaftani ezo nga zokolera edikenzo wawe zandigenze mukolo kiwe we zitanyumira. Kati kaftani ezo nze nandi advise nze ba client bange oba omuntu yenna ali eyo nti baba ng'oli ku mukolo kangeze meeting y'amaanyi se board meeting oba gwomu ku bagenya abakulu ku mukolo oba oli mugole sandi advise kwambala kaftani. Kitobo ojja kiwamu okise. Nandi advise ojambale webuwa nga mbaga ebeere changing ng'omaze okwambala amasuuti na bino ebirala ogisembyeyo for changing at night. Ekirala mpozi nga you have a casual event oba nga ogenze nga guest. Ne ku mulimu osobola okujambala. Naye kisinziira mulimu ki ate kisinziira lunaku ki lw'ojambadde. Nyabo. Alright, jabuvuddeko twakulaba nga gwe eyayambaza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Oscars abantu ne bamuloberako bonna tuviire ddala ku design eyo. Design eyo yali so unique yavaawa yali idea yo oba yali idea ya Bobby Wine? Kati design eyo twagatta ideas ez'enjawulo. Twagatta ideas ez'enjawulo namuwa idea yange naye already nga naye alina kyayagala. So ate ba client baffe tetubeera biased, tetwefuga buli kimu omugamba n'omuadvise nga naye nakuwa idea then nemulaba engeri gye mukikolamu. So yaleta idea then nange nenyongeramu idea so netuvaayo n'ekintu bwe kityo munaye kirungi. Ate details eza red ezaali ku kooti ne ku mikono zonna zaali zizo oba yali idea ya Bobby? So kati details ebisigadde byali byange byonna just yayongeramuko idea ye. So kati details ezo eza red nali yala kujjayo ko ku kala y'ekibiina ekya NUP representing red then white oyo ayina engeri gyalabikamu obulungi on black. So kinasalawo blending then nenjiwa ne ka flap wano maaso nga amapesa tosobola kugalaba nga ngabikidde munda. Ate nenjiwanvuya nako nga si height yayo si ya bulijje ne ya normal suit height nenjongerako ko ku buwanvu. Kansuubire sa disappointing nakola ekintu ekirungi. Kyali kyakabi ate ka cape kafa ka people power gwe yagamba nti kagendereko oba yali idea ye? Ka cape era nze namugamba so that ka ready kamachinga. Very beautiful. Tulabyeko ne recently, very recently we abadde performing mu London. Ako ka outfit ke wamukoledde aka red ke bayita batya? Ako bakayita ka kaunda. So kayita kaunda. So kayita kaunda suit ako. Kubako twakongeddemu ne ku birungo nti ne tukawakola eringa ey'essuuti ate kaunda esinga kola zayo ziba za bulijjo. So ne tukawakola nga nyimpi teringa ne suuti ne tukawa n'ensawo wano. Then ne wansi tukawa ensawo kwegamba tukole ekintu nga kyanjawulo tukyuse tukole ekintu nga kyanjawulo. Material yo gwakweseza mu lugoye olwa kawunda gwe bayita batya? Material bamuyita osobola okumuyita super fine oba osobola okumuyita
alimu ebika bingi ebyenjawulo so kumuyita superfine oba n'omuyita wool so alimu ne ka percentage ka wool alimu percentage ya wool lwakuba teri 100% wool but it's superfine and some percentage of wool. Okay, nga tuvudde kwezo zokoleddeko abantu ab'enjawulo waliwo omuntu ali ku BBS Terefayina nga naye yandiyagadde ajjeko ewa Khali Clothing amukolereyo akagoye osanga oliawo bamuyisa okumukolo oba ayagala kola birthday shoots yandiyagadde okumanya otandikira ku ssente mmeka standard price z'ogamba nti ezo kasitojja nazo wano oba ogenda fuluma wano ng'ofunye olugoye. Kati ekya price kyo mbadde nsaba kyo baleme kukyeraliikira kubaira nga we mundaba n'ojja n'ebiri ofuluma ne kooti byakuteesa osobola okujja wano n'ongamba budget yo weeyimiridde then ne tulaba ekyokukola ate n'ekirala ekirungi kye tulina nti wano you can deposit emirimu egisinga you deposit then omulimu ne gutandikibwako then nomalayo mpola mpola munnaye. Okay, how long does it take for you okola a kawunda suit? Kawunda suit. Kawunda suit etwala like 2 days. Naye kisinzira ku obwetaavu bw'omuntu. Ne waba agyetaaga mu lunaku lumu asobola okugifuna tusobola okugiyisawo express. Tusobola okugiyisawo express just lwakuba nti akabeeyi keeyongeramu slightly naye nga we nagambye nazimba system sikola nzekka so oli ne waba akyetaaze mu lunaku lumu asobola okukifuna. Ate owa ogise double blazer double breast how long does it take to make suit esinga in 2 days tuba tumaliriza kati awo kisinzira kati ku bwetaavu bw'omuntu ayinza obba bwetaavu bwa mangu ayinza obba nga tali ku pressure awo kisinzira. Okay. Eyo nga tuvudde waliwo abaana bangi nnyo abali mu kuyiriba eyo wansi nga bagamba nanze wallahi n'ennyamba zaako ku Eddie Kenzo Katonda n'ennyamba n'ennyamba za ku Bobby Wine ebyange biba biwedde bwenga gwe mu kulaba okuko what does it take okukolako ne bano abantu ab'amaanyi? Kyenyinza okugamba kwesiga Katonda ate butatya kubanga bonna bantu nga ffe obatuukira n'omugamba ate ekirungi ekibaliko munnaye abo abantu bawelkaminga ate bagaba chances okuva ku Bobby Wine okuva ku Eddie Kenzo okuva bantu bangi ate they give chances so omuvubuka aliyo kyenyinza omugamba totya gwoyagala ne waba Bobby Wine osobola omukolerayo nange nesigala nga mukolera tekirina buzibu ebinaba Eddie Kenzo osobola omukolera nesigala nga mukolera kubeera sinze nzekka amukolera oba abakolera bangi babakolera naye nze Katonda yampa omukisa nti bampa omukisa consistently awo wenyini wembadde nzija waliwo ekyokukola n'omuntu omulundi ogusooka oba n'okola naye n'omulundi ogwokubiri ne mukomaawo okikola okyobeera ng'okuuma bano abantu n'obeera ng'okola nabo neera sijja kugamba nti waliwo ekyamaanyi kyenkola naye jasi Katonda kubeera disappointment zibaamu olumu ne bitatambula bulungi naye Katonda nakwetonda nakkiriza nsobi yo ne weetonda oludako n'oyiga ku nsobi yo n'okola ekisingako. Okay. Omuntu aliyo yandiyagadde okumanya like oba asobola obbaako oba ne kooti y'ewaka obanga waliwo eyewaala gye bagimukoledde n'agireeta wano ogitereezeemu kangeze for example ekibegabega n'alaba nga kiyise asobola okireeta wano n'okitereeza. Nsobola okukola ne ku repair oli wabanga alina kooti ye kugifunza oba kugigaziya asobola okujja ne tumukolera tewali buzibu. Okay, bino ebintu byonna tubyogeddeko ng'owulikika ddala ng'omuntu omukugu mu kino ekintu abantu bandiyagadde okumanya omaze ebbanga kimu eno industry eno nebaza Katonda nti simazeemu bbanga ddene liri awo naye ampadde antereddemu obwangu n'abantu ne mbamanya n'abansembereza so mazemu emyaka tugenda mu myaka 7 emyaka eyo gye mazemu ate nga nsaba Katonda nsigale nga nkyeyongerayo kuba mpulaninga nakukolayo essomero tandike n'okutendeka ku baana era yonna ali yayagala okuyiga saawa yonna beerako ku BBS. Okay, so ebintu bino wabisomerera oba just walabiraawo nga kasikiru mwekali oba wagenda ku ssomero n'otuula mu kibiina? Ebintu bino saabisomerera ge mazima nafuna mukwano gwange nanjigiriza mpola mpola nengenda nga njiga ensonga lwaki naye kati njagala nze nkwate ku baana mbayigiririze ddala kyenjize nenga saabisoma naye nekwata ku muntu nanjigiriza mpola mpola. Okay, omuntu atulaba ku BBS Terefayina yandiyagadde okumanya wemba nandyetaaze Khali Clothing musanga wa ku social media platforms manya kigakozesa n'ennamba y'essimu?
So social media platforms zaffe tuli ku Khali Clothing Kampala. Okay. Ku Twitter, ku Facebook, Instagram, nebirala tukyagula ne website yaffe eri ku www.khaliclothingkampala.com. Okay. So location yaffe tusangibwa wano ku Room Street, ekizimbe bakita Universal House nga wakava ku MM Plaza. Edduuka liri F22 ku first floor. Akanamba kesimu. Namba z'essimu musobola okunfuna ku 0701 704191. Nsabanjize mu Luganda egeri. Enamba eri noti 7 noti emu 7 noti 4 emu 9 emu eri ku WhatsApp, then n'amasimu gonna calls byonna. Then kati enesembayo is for business only. Eri noti 7 noti 6 5 6 4 Okay. So wonna simu yonna gy'okubyeko osobola okunfuna. Alright. Obulungi ali ku BBS Terefayina oyo abadde omukulu okuva mu Khali Clothing Kampala. Tukyali ku program omutindo ngena bampumbulamuko katini ate oluvannyuma nkomewo n'ebirala bingi tovaako.